Kakati awusigalo ono alumyeko munne omumwa n'agukutulako. Munne asigazza omumwa gwa kitundu. Ono agulumyeko ekifi n'akiwanda wali. Balabika baleese musezi. Ono aluma baaba. Awusigala alumye yoyogola batudde mu mmotoka. Ate ekikwewuunyisa nno baakamuleeta ewaka wano. Ali mu wikisi buwikisi nga bamuleese. Gwe balumye omumwa yoyogola atudde katanda k'omu ddwaliro. Era wali waggulu omulaba nti awanise omumwa nga bagulumye gwa kitundu. Oyo ali mu makkati ye boosi waabwe y'abakozesa. Gwe balumye omumwa ye mukadde. Emirimu gibadde gimusumbuwa ewaka nga miyitirivu. Boosi we n'amugamba naye ng'engeri naye Agnes ng'okoowa nnyo. Nandibadde nkufunirayo munno omulala naba nga asobola okukuyambako okoowa n'ewaka. Agnes n'agamba boosi tewali buzibu muleete tujja sobola okukola ffenna. Munnange nga boosi anoonya mukozi. Omukozi gwe baleese musezi waka. Baleese musezi ennyama alya y'abantu ng'ate embisi. Munnange ono gwe baleese tannabadde n'okumala wiikisi eziwera ewaka mupya. Naye gwe mulaba ono tagambwako, oyo atudde mu mmotoka. Tagambwako, tawabulwa, takolaganikika naye. Banne waka abayisa nga baddu. Ne gwe yasangayo waka mukuba. Boosi olusimbula emmotoka n'agenda ku mirimu. Ono asigala ewaka nga yalagira. Akuba buli kiramu na kifuna abaana b'ewaka n'abakubiramu. Kati bafunyeemu obutakkaanya nga ba awusigalo ate entalo z'abawala muzimanyi. Abawala baba tebeematira ebyabwe mubimanyi nga batandika kulwana. Bwe batandise okulwana ono omupya ng'alyoka abaka munne omumwa ng'alyoka amuluma ekimwa ng'akikutulako ng'akisula wali ekifi. Ono yagenza okwewulira ng'omumwa tegukyawera nga bagulumyeko. Abaana nga bakubira boosi essimu nti maama oli awo naye munnange gundi alumyeko ono omumwa babadde balwana. Omumwa agukutuddeko. Boosi agenza okudda ewaka okutwala ono mu ddwaliro abasawo ne bamugamba tetukyasobola kutunga mumwa guno. Bagulumye ne bagukutulako gwa kitundu. Entalo mu bakozi mpitirivu era nammwe abali eyo abandaba. Olina munno gw'oli naye eyo mu kiyumba nga takwagala naye nga tolina kyewamukola. Olina ayagala okukulemesa omulimu mu kiyumba eyo nga takwagala naye nga tolina kyewamukola. Naawe olina gw'otayagala nga talina kye yakola naye nga tomwagala. Sentalo mu bakozi nnyingi era mpitirivu. Ono bw'amaze oluma munne omumwa ne balyoka bajjayo buli muze gw'abadde akola ewaka ogubadde gwekwese ne bamuloopa buli kamu. Ate baali bagenda muggo bajje buvuddeko naye ne yeetonda ne bamusonyiwa. Kati amaliriza alumyeko munno mmwe n'agukutulako amulemazza. Obulamu bwe bwonna amulemazza amutaddeko obulemu obutalivaawo. Kankutuseko akatambi kano okerabireko vidiyo yiyo gimpereka like. Bana mwegendereza abantu bemukozesa mu maka gammwe. Omuntu alina obusungu obungi ennyo n'omulaba ng'ali short tempered tomukozesa. Nze kiva okuntuukako essaawa zino. Omukozi wange omu alumyeko mukozi munno omumwa n'akitundu n'akisuula wali. Nene batera webifaananyi mugenda biraba. Nga naakavaawo ngenze ku mulimu. Tiwayise yadde eddakiika abiri nga bankubira essimu nti kyolese eno kitokota. Bagenza okumpeereza ebifaananyi nkomyewo mpise ku mwana mu ddwaliro kana bakudde mbagamba mudduse mu ddwaliro bagenza omutuusayo ng'ekitundu ky'omumwa tibakyasobola kizzaako kino kyonna ekyawansi bwe kiti omwana kirumyeko. Bane mbabulire bw'olabanga omukozi ng'alina obusungu bungi tomukozesa. Nze kate nfe pressure nga bannange awaka we naakava ndese abakozi bonna bakola emirimu gyabwe bulungi nnyo. Ate what happened? Omukozi alumyeko omukozi munne omumwa. Byannaku mpulya nze nasibitegeera nzize ngenda baba teerawo omulabe n'alumye mu mulabe. Mwegendeza ddala mu abalina abaana ewaka omuntu wabala short tempered. Omwana soka nakola ebintu ntune musonyiwamu n'ekisa ekingi kyennina nga yakajja. Namusobe abadde tannawezayo nawo tannaweza na weeks 2 mupya. Nga banna abasanzeewo. Naye ate basanzeewo abatulugunya.
ate nze tebaŋŋamba engeri gye sibeerawo nnyo babadde banyigiri kati no wekyapeninze ne balyoka ba opening up ne bambulira abo kimami tuyita mu kino mami oyo bwati mami oyo bwati mwegendeza abakozi bamuteeka mu maka gammwe bw'omulabirangawo from day one tomwesembereza mugobe kambaterawo ebifaananyi mu birabe. Kaakati omanyi bagamba nti omuntu akola ensobi emu n'eryoka ejjayo obuntu bonna bonna bw'abadde akola n'emize gye gibadde gyekwese. Ono awusigala omupya bwe yamaliriza okulumako munne omumwa n'agusuula wali bamwogeddeko ebigambo biyitirivu nnyo by'abadde akola wano ewaka ng'abadde baabisirikira. Empisa gy'abadde ayisaamu banne ebadde mbi nnyo okukamala. Kyokka ekikwewuunyisa ye mupya baakamuleeta asobole okuyambako ku munne emirimu ewaka. Naye abadde ayisa mu munne empisa z'otamanyi na kumanya nga n'abaana b'ewaka abatwaliramu nga nabo abatwaliramu. Ono tebamugambako y'agambako, tebamuwabula, tebamulagira nti agundi tukole kino tukolere wamu, tayagala kumanya. Omulagira ngaani? Bano bonna bonna ab'ewaka abadde abayisaamu eggaali okutandikirako ono munne gw'akola naye, abaana b'ewaka bonna bonna ye akola byeyagala ewaka. Kati luno olunaku lwalumyeko munne omumwa boogedde buli muze gwonna gwonna gw'abadde akola ewaka. Buli muze gw'abadde akola ewaka bagwogedde. Empisa gy'ayisaamu banne, buli kimu tagambwako. Ate mukama we ndowooza ye yasooka okumwesibako kubanga yagenda n'alaba ng'omuwala ono alina emizeezeze egitali mirungi mu banne. N'amugezaako okwagala okumugoba, n'amwetondera. Mu kumwetondera n'amusonyiwa. Kati ebyavuddemu kwe kuluma ate munne omumwa n'agukutulako. Naye kambabuulire, ebintu bino mu bakozi gye biri era bituukawo. Abakozi bonna bonna bafuna obutakkaanya. Tewali muntu yenna yenna ayina muntu ng'akola naye nga tebasobola funa butakkaanya. Tekiriiyo. Tekiriiyo. Abakozi balwana, abakozi beekuba, ne bwe baba nga si ba awusigaalo. Muyinza okuba nga mukola mwenna katugambe mulikola mwenna mu ffaamu. Era lazima mubaamu abateeyagala. Nga buli bakozi bangi naye nga mukola mu ffaamu emu naye nga mulimu abeepinga. Bino mu bakozi bya bulijjo nga mwekuba ne mubula okwetemaatema. Bino bya bulijjo. Ne bwe muba mukola ewantu walala wonna oba mulina ku mulimu gye mukola, mulina kampani gye mukolera, abakozi bo babeerangayo nga bo tebeematira. Ke mube mmwe abali mu kiyumba, mmwe abali mu kiyumba abandaba, olina munno oyo gw'okola naye naye nga takwagala, nga takwagalirako ddala ddala nga bw'okiwulira. Nga muli osobola omubuuza ne muganda wange nakukola ki? Nga afuba okukola buli kimu alabe nga gw'ogobwa, ng'afuba okukola buli kimu alabe nga gw'oddizibwa e Kampala, ng'afuba okukola buli kimu alabe nga gwe oluzinga omulimu, akulemesa omulimu, oba akukyaya abakozi, oba akukyaya babboosi. Kaakati ne bwe muba nga muli abakozi bameka, bino bya bulijjo. Lwakuba nti waliwo omuntu asusse obusungu n'atandiikiriza banne, oba okitegeera, ekyo kye kisingira ddala ddala okuba ekibi, naye ng'obutakkaanya mu bakozi, ekyo tekikyali kya kyewoonyo. Abantu bafunanga obutakkaanya enkya n'eggulo, okitegeera. Kati kangu ekyokulabirako, mulaba muli eyo mu biyumba mukola, naye waliwo omukozi akwewerera okutera Clorox mu mmere. Eriyo omukozi munno ng'akwewerera agamba gwe kaana gwe olumu bajja kukutikka bakuzzeeyo. Eriyo omukozi munno akwewerera okukulemesa ekiyumba, okukulemesa omulimu gwe muliko. Naye nga bwe mutuulaawo mu butuufu nga naawe ddala kituufu okimanyi tolina kye wali omukozi. Tolina kye wali omukozi. Ng'ate afubye n'okukyayisa banne abalala. Kati bino ebintu mu bakozi bingi biyitirivu. Naye abantu nga bano okumalawo bino byonna byonna balina kubavaamu. Era omuntu oyo omubi atakwagaliza yatandika entalo. Era yatandika ne mu balala entalo, aba yeefula ye wa kibuli, tagambwako, aliwumite.
ali gumite naye olunaku erukera ku makya ne bamubaawulamu buli kimu kitereera kakati kye kimu n'ono omuwala nti baamuleeta okuyambako ko ku munne emirimu naye ate waka yafuuka nampulira ziri bano abayitanga bakaceere abalabanga bakaceere bano bakaceere tebalina kye bamugamba bagenda mugamba ki akuba bano atimpula bano ndowooza ekyokubakuba kibadde tekikyamala n'agamba kankulume bulumi kimwa nkutekeko olubale lwotagenda kwerabira obulamu bwo bwonna era mu kulwanagana awo mu kuyomba nga bali mu kuyomba amubasa ekimwa n'alyoka akiruma n'akikutulako ekifi n'akiwanda wali ono agenza okwekwatako omwanga gwa kitundu ng'omuyeyi agulumye ono atonnya musaayi nga bakubira boosi ssimu ajje boosi agenza okutuuka ewaka boosi waabwe asanze ono omumwa gugudde wali nga bamutwala mu ddwaliro ne bamugamba omumwa tetukyasobola gutunga omumwa bagukutuddeko kati omuntu akutekako olubale muganda wange lwotagenda nakwerabira olutagenda kuwona n'akyusa n'endabikayo abadde alina kafeesi akalungi n'ofuna kafeesi nga okitegeera so n'olwekyo entalo mu bakozi mpitirivu nnyingi kati ono kye balina okukola kumukwata bamuzzeeyo mu kyalo adde eyo agenda alime naye ekyokumuteeka mu banne ajja kubakuba ajja kubatta ono asobola okukuba ekintu n'akutta mu butali bugenderevu kubanga obusungu alina ki obusungu alina bungi obusungu ono alina buyitirivu tasaana kubeera mu banne tasaanirako ddala kubeera mu banne oba okitegeera ekintu ekyo naye nga bba abakozi balwananga abakozi beekuba abakozi beevuma abakozi beepinga ebyo bibaamu naye buli lutalo lwonna luba n'alutandika luba n'aluseesa oba okitegeera mubaamu oyo gundi oyo nga ye bamuyita nantalo ng'ayagala buli omu abe ng'amuwalana ng'ayagala buli omu abe ng'akola ki abe ng'amuyinako obuzibu oba okitegeera bisobiri birwamu mu byexperiensinzeeko gye muli gye mwali ate muli bisanga ne gye mulibeera ne gye mulikolera yonna okitegeera ekintu ekyo so ffenna gye tukolera tubaamu n'abantu be tutayagala naffe nange kenyini kama kwogera waliwo oyo gye mbisabe bimabega gye nali nga gye nkolera naye ng'era waliwo kyali oyo nga temwematira naye nga mwenna mukolera wamu nga bw'otulawo n'ogamba n'oyo kyali namukola ki nga tewali nga naye bwaddawo n'agamba nenzi namukola ki nga naye tewali kye yankola naye nga just mulinze lunaku olwo musooke mwekubemu mukakkane era olunaku lwali lumu twekubamu n'omuvubuka mpaka buli kimu kyonna bwe kyaggwa bwe tetaddamu kwesojja abantu bonna abeepinga bwe baba tebannalwana tebasobola kukkakkana teri ayinza nakukkakkanya busungu buli omu aba abulina so n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mwebale okusubscribinga sako n'okuba nti ate mufollowinga genda maaso n'okuba nti oyongera okutweyungako ng'osubscribinga tusobola okuba tetutambulira ddala wamu mbaagala nnyo mwenna omukama katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mbeere bulungi mweraba peace and love